nzira ku poliisi omukwato ono nzaalwa y'e Bushenyi. Okumubuuza kitegerekese sente amanya ge ye Nuwashaba Joseph mwami wa myaka 22 azaalibwa e Bushenyi ekitundu bakiyita Kizinda nenga atugamba nti yabadde abeera Masaka. Ng'abagenyi abalala ono azze akalakala n'ekitereke wabula ng'ayambadde ng'omukyala era nga bw'omutunuulira olaba maama awedde emirimu okusobola okubuzaabuza endabika ye. N'emyaka 10 okukosa awe mbagirawo bamukutte ne bamwaza n'okumwaza naye nga bagenze kumwambula nga abadde wadde ayambadde ebiteteeyi naye nga mwami. Kati ne tumukwata ne bamusindika wano ne tumuleeta wano Ekiwuli. Charles Twine nga yayogerera ekitongole ky'abambega ba poliisi mu ggwanga atutegeezezza nga abasirikale ku wankaaki ya palamenti bwe beekengedde ekitereko ono kyabadde nakyo oluvannyuma lw'okubategeeza nti kino kirabo kyabadde atwalira sipiika palamenti. Oli kisumuludde amaaso bagakubye ku mutwe gwa muntu naye nga tagezaako kugamba nga abadde alinga papa. Kati abasirikale ne bagezaako okumanya nti kituufu kiki kyalina mu box omwo. Oluvannyuma balemeddeko ne bagamba tewali kintu ekigenda wa sipiika nga tetukyazizza bulungi. Oluvannyuma bamaze okwaza ekyomukisa omubi ne basangamu ate nga mulimu omutwe ogw'omuntu abadde alabika ng'ali wakati w'emyaka 5 n'emyaka 10. Twina agamba batandise okugattagatta okulaba obanga omutwe gw'omwana ono gwe gw'oyo omwana yasaddaakiddwa e Masaka bakanywa musaayi ne bakuuliita nagussaako n'ebitundu bye eby'ekyama. Ebibadde ku palamenti bijjidde mu kiseera nga waliwo abazadde mu kitundu ky'ekijja bwemi e Masaka abakyali mu maziga olw'omwana waabwe yatemeddwako mutwe mu nkola ya kisaddaaka baana. Nze nabadde ngenze kuziika kati ne bankubira esimu ng'omwana Joseph agenze naye ne ngamba kamukubireko. Okukubira ku Joseph n'akwata esimu naye n'agaana okwogera. Bwe yagaanye okwogera nemugamba nti Joseph oba ompulira naye awaka bakwetaaga yangu otuuke ewaka. Kati awo n'ajjako esimu. Ateeberezebwa okumuta amanyiddwako lya Joseph ng'era abadde mupakasi mu maka ga Charles Ssenyonga. Kigambibwa ntono yatambuddemu n'omwana ono n'ekyaddiridde be batuuze okuzuula ekiwuduwudu kye nga kisuuliddwa kumpi n'eddongoserezo ly'amazzi erya National Water and Sewerage Corporation. Oyo yajja ng'omuntu anoonya emirimu ayeetaaga okuyambibwa. Kati bwe twamusembeza ne tulaba ng'akola bulungi emirimu n'abeera awo ne tubeera nga tumwagala ng'omwana waffe wawaka era n'omuntu abadde tasobola kumwawula mu baana bange. Kati oluvannyuma lw'ebyo ne tutandika okufuna emirimu tumwaniriza ne tumubudaabuda ne tumuliisa ne tumwambaza ne tumukuuma ne tumuteekateekera n'emirimu asobole okukolabire ng'omuvubuka era abadde talina kyajulwa kuba abadde akola yefuna sente ze naye enkomerero lw'ekyo ate ye n'asasulamu ebitali bituufu. Ono yasse omuntu mu nzita eno asobola okugenda n'asembezebwa ewantu ewalala nga ye kintu kikye bw'atyo bw'abikola. N'olwekyo njagala okukubiriza bannayuganda okwongera okwekuuma ate n'okukubiriza poliisi obutalekaayo kantu konna okulaba nga ono afunibwa era omukono omwavu gw'amateeka ne gumukolako. Mukama atuyambe poliisi esobole okuzuula ono n'okwegendereza abasigadde. Omusaayi gw'omuntu gusigala nga gumulondoola. So abantu baffe bategere nti obugagga buva mu kukola na kunyiikira na kwewaayo na kusaba Katonda. Naye nga mutuuze munnaffe ku kino kyatuuseeko ensobi tugiteeka ku ye. Otuuka otya okuleeta omuntu mu kitundu n'otamutwalako wadde ku LC okumuwandiisa omumanyiko na linnya limu. Era bagamba mu kiwandiiko poliisi kyefulumiza olw'eggulo lwa leero etegeezezza nga bakugu baayo bwe batandise okwekebejja ebisigalira bino okulaba obanga bya muntu omu. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.